Enfa ya Honorable Muhammad Segirinya etabudde abantu bangi nnyo okuli Fulufiga n'abalala. Akasambi ogenda kubanga okafuna maaso awo. Bobi Wine bamulangidde okwagala abantu abafudde banange bano bo banyiivu bya nsusso. Zali avudde mu mbeera n'atabukira abo bonna abagamba Shakibu mutamanyi Luzungu yabasuubiza nti mumwesonyiwe basa ekyo ajja kufa n'omuntu banange omukazi nga yakwagadde. Akatambi mugenda kubanga mukeerabirako mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mkwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga oli omunanga oli kadaama nga bakubonyaabonya mu kiyumba mwoli obanga emirimu gikubuzeeyo mukubireko enamba y'essimu era watewama agenda kubanga akusomera edduwa munange sigenda kuriisa era nga nkutandise sigenda kuriisa era nga nkutandise ne Michael Jackson we Uganda omanyi twasigazaamu omu yekka nga bw'omulaba kati kamu bwe kati ka kibiriiti bwannamunigina kapere nga bw'omulaba munange obudde bwe obwedde naye abiibyamu ate akole ki banange awo nno bwe tutuuse munange so mulimu okwesibako ku stress olina omusanga nga mwana muto naye nga akadde yenna afaanana bizibu funayo ku kadde weesanyuseemu digiddamu kati ngaawo no Michael Jackson w'omulaba ntegeeza kapere kale bwe tuli munange mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo ne Zali onono supportive woman asekeredde era avuddeyo n'akangula eddoboozi n'agambawo bonna abasekerera Shakibu oluvannyuma lw'amawulire okuyitingana nti y'omu ku bagenda okubeera ku Netflix. Omanyi Shakibu yavayo n'amugamba bambi nange mpule njagala okugamba okuzannyirako mu bantu abanene abaakabi jjukira tewabeerayo bantu ba Luganda luba Luzungu lwera abantu ne bagamba gwe ogenda kukolayo ki atamanyi Luzungu atamanyi na nnyukuta yadde ya banange Zali avuddeyo atabuse akatambi nkayina maaso wano onono yagwa mu laava ebya ddala. But I'm going to tell you this. He's winning. It's not about his English. It's not about what he's going to say on the show. It's not about how he presented himself in the show. I kind of feel like he's already winning. He's on Netflix. I don't care. I don't think Shakib also cares what you say. I know he's very quiet. He doesn't really say much. But I know internet can troll you, and that shit really hurts. That shit hurts. I should know. I've been here for years, and I know how the internet works. But you're not going to break him. You're not going to break him, and I'm going to tell you why. He's already a winner. Just the fact that he's doing an appearance on the show, that alone. Oh, you could have dated better. You could have a guy who's this and that. You could have dated a guy with this. Nah. Awo no wetutuuse gwe kola kintu kimu kyokka funa omuntu akwagala osirike ebisigadde byonna bijja kwekola nga gwate kugamba nga we wabibala Zali abagambe ekisooka ensonga oba amanyi Oluzungu oba tamanyi nenga kyekituufu y'omu kubagenda okubeera ku lupande oba ekipande ekya Netflix kati gwatamanyi Oluzungu simanyi wa yali agenda kuba yekolera musimbi mu kiseera kyekimu Jennifer Fulufiga Nakangubi onono avudde mu mbeera oluvannyuma lwa Bobi Wine okuyisa ebirango by'okuziika ebya Segirinya Muhammad nga yakafa kino nno kimujje mu mbeera Fulufiga n'agamba nti omuntu abadde yakafa Bobi Wine yajjeewa sipiidi ekola obwangu nga ne famire y'omugezi tennaba kukimanyako wadde n'akatono akatambi nkayina maaso wano Fulufiga yennyini ng'abyeyogerera Katonda omutumiddeko Ssaalongo John Kyagulanyi Lwaki Ssaalongo John kati omukulembeze wa pate principal okubanga gwosoma birango gwolagire bagenda kuziika ddi gwogenda gye bagenda gwembawera ku maiti gwagisitula gwagibeera mu maaso is it a president of a party? No way. Mutya kubyogerako basenyonyi bakole mulimu ki ate abalala bakole ki? What is others? At least Lubongo ya Secretary General, but you nene tetone Ssaalongo John ate
kati anti yasomebira yalagirira tugenda ojja njagala ozanyi naye abana abeesimbyewo njagala tugenda kutambula bwe tuti enfayo mu byokulezika Segirinya etandise bweti olwaleero agenda kusula wano enkya agenda kubeera ku kibiina ku pate enkya agende mu parliamenti aveeyo agende mu maka g'ekyebano aveeyo tumutwale mu kyalo eguno Ssaalongo John Kyagulanyi tukubuuzizaako weebale emirimu gy'otusaako eggwanga omukulembeze si oyo twagamba toli president material. You are announcing deadly material. Deadly material kiba simanyi kyenjogedde omukulembeze walaleko president Museveni nga yateekateeka byabeera bakirunda babeerayo wala muzaita manenga afudde bakirunda abawandisi ba president abeekyama naye abalina omwana mumuteeketeeke bwe tuba tumwagala mwogere amazima reality senkuvuga you don't look at me like this tontunulira nga musota fact is a fact tosobola kubuuka fact that is fact a president of a party mawe asobola okukola ekyo Fulufiga yina kati wate wama achawira nkulukooto era nga kino bo bagamba nti omukulu ono lwaki ya omuntu olwafiiriddewo n'ayogeerawo ebifo omulambo bye kugenda okugendamo n'olunaku lwagenda okuziikwa kwegamba bannange kyo kino buli omu kyamulese anyeenya mutwe nenga maaso wano era wakyaliwo akomplaininga bannange simanyi nakumanya so bamuwadde n'erya Ssaalongo si byange nange mbijja eyo nenzija nembibatuusaako wano saagala munvuge speed mu comment section manyi mwimba manyi nange mbijja eyo nenzija nembibaleetera wano wano yafulumiza ekigambo n'agamba nti Segirinya yali asusizza kabampaani abantu bonna mu ttenti ne basirika bonna ne bagamba ekigambo kimu nti iyi nebaayo omulala eyakubye omulanga emabega eri n'akaaba n'akuba omulanga ndowooza mwenna muli kuguulira mu vidiyo eziri kutambula naye nga musajja bwatu yamunyola bulungi n'agamba nti sente zino waliyo ze batuweeza okugula emmotoka n'endala ze batuwa mu paalamenti ze natutte n'enzimbira abantu bange eddwaliro n'engula neki ne ambulensi mbu nali mulabanga yaliko ekikyamu ng'ayagala kutufuula ffe babi mwabafuula pulezidenti Museveni omubi naye Segirinya yali agezaako kubalaga nti sente zijja ezikola ebintu ebyo zonna zijja naye ababaka ba paalamenti mwabazirya mbu ekitegeeza yali ayagala kutulabisa nti ffe tuli babi ate nga kye yali akola kyekyali ekituufu okukolera abantu be kubanga kyekyamutwaza mu paalamenti si bubbi na kuyaaya na kufeera bannakuttisa bannayuganda kubasibisa nga muwe mwali mukola musajja gwe toswala naye Mukama ajja kusasula tofaayo kizunga awo nno wetutuuse munnanga abantu abasinga banyiize oluvannyuma lwa Bobi Wine olunaku lw'ejjo okukozesa ekigambo nti Segirinya Muhammad nga yakatuula mu ntebe ey'obwa MUP yakola ebintu ng'alinganga akozesa kabampande kale kino kyanyiizizza nnyo abantu mbwe era kiyinza okuba nga yali emabega w'okufa kw'omukulu ono kale mu kiseera kyekimu Honorable Speaker Anita Amongi omwana wa Segirinya omukulu ono Nagirinya yeewaddeyo agenda kumuweera paka ate okusoma kwe ndowooza waaligamba nti kati nkooye oba lwalitikirwa nga atuuse ku buwanguzi bwe tweyongerayo ne omukulu Ssaanya ono munnange ayatudde ebyama bya Fulufiga agambye nti Fulufiga yakwata Haji Ali mbera munnange naye n'amusiiga enzuku teyakoma okwo n'akwata n'ekasuku naye yamusiiga enzuku bannange jjukira naye yavuddeyo ng'agamba nti buno obudde ali mu kaweefube bwakwejjanjabisa oluvannyuma lwa Fulufiga omusiiga enzuku kagamba ye ali awo agitambuza agize n'agize eri mulina maaso wano ng'ate naye kennyini agezaako okuba ennyonnyolera bannange bukya oba ngambe kuyamba oba bannange ye Ssaanya
olemwa nejjukira nyongera obajukiza nologekawo yavayo n'agamba nti yeetagisa kugenda mu lihabu naye tamanyi oba ategeera oba tategeera gamba mbufuuza ebintu byayogera tuleme oba biteekako makulu. Bano be bamu ku bantu full figure bazaakwata. Mujjukira bulungi nnyo emabega recently Simple K yavaayo n'abanja omwana we owa full figure. Kasuku ono Kasuku akola ku TV yebakako ku full figure. Full figure yakozesa agimwezira oye yakava mu kkomera naye yennyini yamukozesa. Full figure atambuza enziku. Full figure mulwadde wa siriimu. Full figure tawooma. Full figure mukalu talina wadde mazzi. Full figure bw'omwebakako obanga ali ku musajja munno. Okwebaka ku full figure at least ogenda n'okola ebisiyaga ku musajja munno. Era full figure bwe yajjamu ayina akapale kayambala munda. Ayina bimugaba yenna omubiri gwonna gujjudde enkwagulo. Full figure yanneeyambuliramu nnika naye kate nziruke mu luumu mwe nnali. Nkugambye natunuulira ekintuntu nga nninga alina ekikere. Omanye ekikere omubiri gwonna nayisaako omukono gwange nsobole okufuna appetite nnyime naye nga full figure nkugambye nga full figure abulako kirevu. Ondaba ekirevu kyange kino nga bwondaba Katonda full figure yabulako kimu mu makirevu. Naye talina mubiri nga oyinza okukwata ku mwana muwala mu butuufu oba n'omwana ow'obuwala n'omukwatako bw'oti ku mubiri owulira nga mutuufu naawe okyuseemu. Era neewuunya nze simanyi na musajja kyayitamu oyo yeebaka ku full figure. Nakwata ku mubiri gwa full figure nga mukalu nga olaba muwogo wali olidde ku muwogo nga sirina nkugambye kyantwalira essaawa emu n'ekitundu okusobola okuyima n'empaka okubeera nti nkozesa full figure. Naye neewuunya mbw'ate ate munnange ono ate be bawabula Museveni. Era gavumenti enaagwa. Nkugambye full figure nga wamwebaseeko oyinza okugamba nti kikino kyenguddeko at least onoonya musajja munno ze kugambye okuddamu ne neebaka ku full figure at least nnoonya musajja munnange ne mukozesa. Sirina kitundu amabeere gakoma eno nagakwatira mu lubuto. Kakati full figure ndi mukwebuuza ne ngamba ya Rabbi full figure bwe namugiramu essaati yange yalaba omubiri n'alaba ennyirira gye nnyirira. Kakati olwalira ngamba ampunya atya full figure ebintu ngenda kubita ebifaananyi. Nze wentuuse mu kaseera kentuuseemu ebifaananyi ngenda kubita. Lino lyerimu ku ddagala lyenkozesa abasawo lye bampa lyesiiga ku bwereere bwange. Full figure enziku gye yansiiga lino lyerimu ku ddagala nga bwe muliraba. Nina ne lyennywa nina ne lyensiigako ku bwereere. Ssaabannayuganda mbakubiriza ekiwala ekyo kirabika kitambuza bulwadde. Mukyewale neetaaga nsinkane ne bbaawe ya Rabbi omusajja mwebaze kyayitamu. Full figure full nze neewunya n'abantu abakutuuma erinnya full figure. Wakula nkula ya kisajja toyina wantu owo wasikiriza nga woyinza mwana muwala n'ayimirira mbutuufu n'ogamba mbutuufu namwegombako kino. Full figure. Ekyokubiri teriyo olunaku lugenda kukya full figure Bobi Wine akwanukule. Okimanyi onoonya simpase onoonya buli kimu. Bobi Wine omuntu gwayogerako mu Uganda ensi yonna emubuukira ne bukya ku makya Bobi Wine n'akwogerako. Era Bobi Wine mwebaza simanyi bambi Bobi Wine mu Uganda muno yafuuka source of income. Olwaliro gavumenti ekwata billion na billions ezaali zimbye amalwaliro n'ezigulamu abayimbi olw'okuba nti Bobi Wine musajja muyimbi yava mu kuyimba. Full figure singa tovaayo weebaze Bobi Wine singa tovaayo n'ovuma Bobi Wine singa omufana enjala ewamu. Naye Bobi Wine buli wovaayo n'omuvuma bano ne bakuyita ne bakuwaayo kasente n'ofuna kyolya. Bobi Wine kyova olabanga agamba nti mukireke. Bobi Wine full figure akulabanga mulalu. Full figure ffe tulina okukwanukula. Tosuubira lunaku lwonna mu nnaku lugenda kutya nti Bobi Wine ajja kuyisa mu kamwa ke. Bobi Wine akulabanga mulalu agamba ekyo kireke kiralu kyalaluka mu kyesonyiwe.
tulina n'abazungu betunnyonnyola abatubuuza ku full figure ne tubagamba nti kiri ekikazi kyalaluka ne tuba engeri nga gy'oli nti tewasoma tosobola kwogera mu lulimi Lungereza tosobola kuwandika wadde erinnya lyo ne tubanyonnyola nti kiri ekikazi kyalaluka kyagwa eddalu mu kyesonyiwe kaakati tosuubira nti by'oyogera lujja kukya ku makya Bobi Wine wabe akwogereko oba omubaka wa Nuupu yenna akwogereko tetusuubira ya rabbi full figure mu Nuupu tukulabanga mulalwe yalaluka sibanyina kiwala kino lwaki tekifa tufiiriddwa abantu ab'omuwendo mu nsi naye nga bino ebiziringo Allah lwaki tabijjaawo n'abitwala full figure weebaze Allah otuuka okufa nga tukyali balamu kubanga ndowooza gwe kesisi eri kuziika full figure n'obwa full figure bwo nga bwe weeraba ojja kakasa kino kye watankuula nakugamba nti watankuula ekintu ky'otaasobola nze Ssaanya Nvuma nkuvumira ne ku bbanja nkuvuma n'otuuka n'okaaba amaziga ne weggayira noga akasajja nga kandi bubi ebyo byonna bye mukola mu paredi nze Basseggujja nti ate ndeeta bwino nkyaleeta nkyasubulula endagaano ne mission ze basajja abo ze baatukozesa nabalabe mu bisaati bya yero mu bisaati bya muwoozi bino ebyabayekera Sseggujja mugenda kufa nze kankubuulire Sseggujja ngenda kuta bwino ngenda kutaakaka ebintu ngenda kubita wentuuse endagaano zonna ze twakola ngenda kubita kubanga kakati mulowooza mulabika musinzidde naye nankansinziire inshallah taala so mbakubiriza Abannayuganda mwewala akabondo konna ke twava nako nkukomera mbagamba mwewale akabondo konna ke twava nako mu kukomera waliwo ekkobaane mbadde njagala ndeete with evidence concrete evidence mu maaso kaawo ngenda kuta ebintu ensi byegenda okwewuunya nsaba Abannayuganda mubeere alert be vigilant mubeere alert nnyo ku bantu abo era mbategeeza mu maaso kaawo kati nina bye ngenda okuta full figure n'obwa full bwo nga bwe weeraba tewampoomera wandwaza era ndi ku bujjanjabi olina bimugaba tolina wasikiriza full figure owunya full figure owunya embugo owunya n'ekivundu kye nasanga nali sikisanganga